tukwaniriza omulabi wa MRU TV. Olunaku olwaleero tukuleetedde ebyobuwangwa ebisangibwa ku bizinga by'Essese. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono bajjajjaffe okuva edda n'edda baasiŋŋaanibwa basaba era nga basenga. Baasirizanga mu bifo nga bino ate nga biteeketeeke mu bya butonzi era bajjajjaffe abaatusookera ddala ku nsi mwe tuva gano ge maka gaabwe. Ssese ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erikolebwa ebizinga ebisangibwa mu nnyanja Nalubaale era nga lino likulemberwa Kweba ku lw'Amasomogi. Embuga y'essaza lino esangibwa ku kizinga Bugala, ekizinga ekiryamu ebirala Olwendo Mbu. Omutaka Ssegaluma ow'Envuma ya Kikuubu ekizinga Kuboko nnyingi era ng'embuga y'emu eno yeekola n'erinnya Ssese n'ekizinga kyonna okutwalira awamu naye nga ekizinga kino kakiyitibwa Ennono y'ebizinga by'Essese erambika bulungi ku mulwanyi Namige eyajja ku kizinga kino nga ayitibwa Ssese era n'aviirako ekitundu kino okuyitibwa Ssese. Kyaliko Ssese n'ekimanyi kifuuka Buggala olw'omukulembeze omu eyali akiwambye n'akituuma erinnya erya Ssese. Kati obufuzi bwe bwe bwavaawo naye ekituumibwa Buggala. Yo ennyanja Nalubaale nga eno ye yeetooloolerwako obuvo bw'amaanyi g'Abaganda eyitibwa Nalubaale kuba nti Lubaale yenna mwasibuka okuviira ddala ku butonzi. Ennyanja eno okuba nti ye Nalubaale nti omusambu omukulu Nalubaale ye nnyina w'abaana bwe guzaala bangi baasasamira mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo naye nga bonna baava eno naye oyo bulamu bw'owulira kati ettanda yava eno Ssese. Ssese ebyafaayo birambika nti bwali Bwakabaka bwa njawulo obuyimiriddewo ku bwabwo okugeza empisa obulombolo. Essaza lya Ssaabasajja lyajjabuza okufuuka essaza naye yalinga nsi ku lwayo era nga ggwanga ku lyayo eriteredde ne all culture norms practices what Buganda bwe yali erwana okugaziya amatwale, Ssese yawambibwa era n'egattibwa ku Bwakabaka bwa Buganda nga essaza lya Ssaabasajja. Newankubadde nti ebyo biri bityo, abantu abawangalira ku bizinga bino ebyobuwangwa byabwe n'ennono byawukanira ddala ku ebyo oba oliawo ebiri mu bitundu ebirala oba n'amasaza aga Buganda amalala. Lino essaza lya Ssaabasajja lyajjabuza okufuuka essaza naye yalinga nsi ku lwayo era nga ggwanga ku lyayo eriteredde ne all culture norms practices what. Abantu bano balina olulimi lunnansangwa lwe bakozesa oluyitibwa Olusese. Bwe wabeeranga wakuwangalira Ssese baalina okusooka okuyigirizanga ebyobuwangwa n'emizizo egikolebwa ku nnyanja obutakukola kabinga muno mwe muli okutta omukago n'ennyanja nga wakatuuka ku bizinga, omukyala okwewala amazzi naddala nga oli mu kasanvu n'ebirala nga bwe bakulambika nga otuuse ku nnyanja. Abasese era n'olulimi lwabwe Olusese kagaba amazina gaabwe tegalinga kamwe ga Buukutubba Amasejjere.
abaana abazzukulu ne bajjajjaabwe omulimu ogw'ennono gubayimirizaawo bwe buvubi. Balugera balutuusa nti ogenda ebulyambwa naawe ku nnyama yaayo kw'otuukira. Amasiinya biwuka bye bajja mu miti egivundirira nga byefaananirizaako nga n'amatimbo. N'akabeero luno lwe luvuutu lw'ebyennyanja byonna nga w'obigatta ne bikola enva. Ne muwogo y'emmere y'omusese gy'otasobola kumwawulako. Byennyanja era ne bw'oba ng'omugabula kijjulo kye omugabula ekijjulo eky'abasese ekiyitibwa ekibeero. Ekibeero kati ekibeero ekyo kiba kya byennyanja noteekamu muwogo obanga emmere yonna endala. Ebifo eby'enjawulo eby'ennono bingi nga kumpi buli kizinga ate mu ngeri ey'enjawulo kirina ennono yaakyo n'emisoso gyakyo okugeza. Ku kizinga Bugala kwe kuli ekibira ekitemwamu omuggo Ddamula oguwa Katikkiro wa Buganda okulamulirako Ssaabasajja Obuganda. Ku kizinga kye kimu kuliko embuga ez'enjawulo okugeza eya Wannema, embuga ya Ssebuggala Kiwummulo ow'Enkima n'embuga era eno embuga Kiwummulo yevaamu n'obuyinza obugaba Ddamula. Ekibira Kaseese Mwanattu nakyo kifumbekeddemu amaanyi ag'enjawulo era omusambwa Kaseese gubonekera mu kifaananyi eky'omukyala oba ekyewalula. Bingi nnyo era kyatuumibwa erinnya Kaseese due to the living monster that keeps him. Abamu gwe muyita omusambwa gwamu gwe bayitaani Kaseese. Gulabikira mu biti bibiri besikale, gulabikira mu kyewalula oba humanire ng'omuntu, omukyalo omulungi ennyo ow'omukisa. Ebyobuwangwa bya Ssese tebiggwa malojja, naye ku mulundi guno nzikiriza emboozi eno ngifundikire. Nkwebaza okutambula naffe okuva gye tuvudde, kansuubire nti emboozi eno ogifunyeemu ekyokuyiga. Tusisinkane omulundi omulala. Nsigadde Sharifa Nakayiwa ku MRU TV.